n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe mukola ddi okuleka ensi yaffe ejjulemu abantu ababuyabuya nga bano? Kwe kuvayo olwaliro muva ku reportinga ku side headquarter, oyo omwana omuwala ayagala abeera ekyokulabirako, era mu nnaku 3-4 banaaba tebanaba kumukwata, nja kubeera ku side headquarter, benaavaawo ngende ku UCC mbabuuze bakola mulimu ki. Tetusobola kukkiriza baana baffe kwonooneka kubeera mu nsi tubenga ffenna ffenna ababuyabuya. Yensonga nno olwaliro ndeese ku side headquarter okulaba nga reporting omuwala oyo, simanyi bbugi bikoze bitya, eyalaze obwerere bw'eri ensi eno. Eyo si nnono yaffe, si kalica yaffe ey'okweyambula n'osigala obuto. Osobola okufuna erinnya mu mbeera endala yonna naye nga teweeyambudde ng'oyo omukyala. Omukyala oyo nno njagala abeera ekyokulabirako, abaabinyumiddwa mu binyumirwe naye nga muli eyo mu kisenge. Ebyo osobola okubikola. Mwenna abantu nuzaamu kamera mubikola naye nga olina omwagalwawo mu kisenge eyo. Olwaleero omukisa omubi gumukutte. Ate nga nkulayirira omuwala oyo alina okuyimirira mu kaguli abeera ekyokulabirako. Tetumuwalana. Nze n'okumumanya simumanyi, naye ekikolwa kye yakoze kyenfaafaagana nakyo ajja kubeera ekyokulabirako. Tulina abantu abadde bawemula wano ensi naye baamala okubakwata ne babateeka mu kaguli baatereera. Era abantu abawemula, abeeyambula, abawemula abantu abakulu, abawemula obwakabaka bwa Buganda, abawemula abantu abakulu ab'ebitiibwa n'abavaamu ebigambo ebitanyuma kuwulira mu bantu, mbabuulira mwenna mugenda kusibwa. Ate ekyo kyeyamye. Family, sisters or daughters. Kyenyinza okugamba nti nno oba yandisoose n'alowooza nasooka nakola okunoonyereza nga tanna trying to frustrate me more than what I've been already going through. Yandisoose nakola kunoonyereza. Ekisooka ddala, I filed my case in May 2023, this very case. Then we tried to follow up and the person left the country. Yeah, that's what I can tell you. Then they came back. Maybe yalabye nga famous kati ndi mukikuba agamba maybe kakole ki kate career yange, but okuddamu ekyoyo ayagala okuntwala mu mateeka, it is okay, kikkirizibwa. Buli omu akkirizibwa okulowooza nga bw'ayagala, kubanga kumwe mwenna tewali abadde abamanyi mazima engeri gye tubadde tunavaayo kukyogerako. Yeah, naye nze I'm ready to comply with the law and police and everyone who is interested in this case to bring out the truth. But ngenge gye mbagambye, the little I can tell you is that I did not release the video. Okay. I've also seen some certain screenshot going around. All I can tell you is that, first of all, okubanga ndi mupya mweno industry, nga I'm doing well, nga sinaweza mwaka, fame, success in every business comes with many enemies and many challenges. So these are some of the challenges. Not everyone is happy for me. Not everyone is supporting me. They want to see me go down. First of all, those screenshots that have been going around about money I charge for whatever is not true. It was made up, totally made up. That is one. Number two, nga bwekugambye si buli muntu supporting everyone ne buli business. Bw'oba oli mukola bulungi si buli muntu akusanyukirako, abantu baba baagala kujja bwe baba bakulwanyisa. So be bamu abo abanwanyisa, naye kyokuddamu ky'omuyimbi John Black management yamutuukirira ne bamubuuza n'agamba si yekiteekayo kubanga tulina wamu ne kolabo era tulina wamu enkolagana ennungi. Wabula oyo omuntu ekipostinga just muntu akwata Twitter n'aziteekawo blue tick like na creating ebintu kyako oyo ye content we ye amukolera, naye for as far as I know we are friends. Yavaayo naye nnyonnyako n'agamba si yeye.
ekibuuzo ekirala tusigaza ebibuuzo bitono nobadde obuuziza leka mukama waffe buusaayo Sylvia, if I heard correctly, he said men libido. Is it for men or women or both? But mainly men. Aye. Okay, mbadde mazina dde manyi kyabasajja bokka. Kwe y'ensonga kikola engeri gye kikola ku bombi. You can drink it responsibly, knowing its benefits. kirina emigaso mingi nyo temukusentalinga ne ku kyalibido kyokka bannange naye emigaso emirala gigino miyitirivu fogo bagibagambyeko sebo mukama wange constipation sebo mukama wange musoga eclipse Ekisookera ddala abantu kyamusoga eclipse njagala okwebaza omukyalo obanga mu maaso nkola ne Magic One TV at the same time nkola ne Gagamel online TV. Ekibuuzo kyange ekisooka alina bibiri byokka. Ekisooka oyise mu mbeera eno naye osobodde okustandinga out era confident mujja n'otupeesira ate ng'otumanyi tetulanga omwana ali eyo omuwala nza muwa bakaki era olowooza basobola batya okwekontrolinga okulemwa okuva ku mbeera gy'otuuseemu. Ekyokubiri waliwo ekitambuzibwa nti omuyimbi Bagonza Epasi ye yali emabega w'ekamera nga yakwata clarifyinga ku ekyo. nebadde ayogedde n'agamba nti omuntu eyakata amumanyi n'ekifaananyi akimanyi kyabagonza akimanyi ne Bagonza gyali amumanyi so kiriwa katuddemu anyway si ye omuyimbi yakikoze n'omuntu yakikola si muyimbi bannange singa abadde muyimbi nandibawaddeyo hint ya naye gwe tunoonya si muyimbi. Yes. just customer Okuddamu ekibuuzo how can young girls avoid this happening? First of all, nkya birthday yange n'ekirala tuli mu nanti tutandika nti ekikolako. That's why I'm talking about it. Yes, ngenda tandikawo nze nga nze ne management yange n'obuyambi ku balala ababadde abansupportinga NGO ekwatagana ku bintu blackmail and being harassed, yeah, nga nyambisiddwako abantu abalala nammwe kino kirango if you can help or you have something to add on to this, any kind of support, please come on board. You're welcome. Kubanga bannaye si nze asoose tugenze tubulaba bungi guno omwaka n'emyaka egiwedde ate ng'abantu bwe bati they're not about to stop. I think it's just getting worse. So twetaagawo ebitongole abantu to create awareness to avoid such things from happening again. Naye nga the piece of advice I can give to like a girl child like me is to not trust anyone and avoid to not trust anyone with such content or however much you're in love with anyone. Please avoid this. You can do it physically, but I don't even know. But also for people to create we just need awareness in our country Uganda. Kubanga ebweru eyo amateeka makakali nnyo like n'omuntu tasobola kumala gakikola. Yeah. Amateeka makakali nnyo abantu basomye bali there bamanyi bassaamu ekitiibwa bawa rights z'abannaabwe ekitiibwa. Yeah. So awareness just twetaaga ffe ng'Abannayuganda okusaasanya eyo awareness like abantu twesseemu ekitiibwa twesengamu ekitiibwa kubanga si musango. First of all, me okwekwata akatambi
of which sakwekwata naye okwekwata akatambi ako nekatereka is my right because I'm positive about my body. I'm Okay. positive about my body. It's also body Wawunya positivity kubanga waliwo abantu aba body shaming simanyi wakyogera mu Luganda waliwo abantu aba body shaming abakazi like nogamba munene maybe tafaanana bulungi naye omuntu bw'aba ali positive about the body whatever you want with yourself. The problem is it getting out. Yeah, so also n'abasajja abagala otuswaza maybe otulabisa that's like wrong. You're body shaming me, you're body shaming a woman, which like abasajja abaami abasajja abalenzi nabo beetaaga okusomesebwa like awareness to not body shame, to not blackmail, like to support us women. Yes. bannange Hold on. ebibuuzo biweddeyo oyo buji yafunye bezi ne kuli sopanda